Enkya ya leero abalimi naddala abavubuka okuli bannayuganda ko ne bannansi b'eggwanga erya German babakanye ne kaweefube w'okulambula abalimi abafunye mu kulima naddala abavubuka abalimira awafunda. Bano batandikidde ku nnimiro y'obutiko eya African Mushroom Growers esangibwa e Makindye mu kibuga Kampala nga ne bakira mu kulima obutiko bw'okutunda mu ggwanga lyonna. Balambuza abavubuka bano gye bamereza obutiko buno nga kw'ogasse n'enkuza yaabwo. Akulira ennimiro eno Abel Kiddu atulazeemu kwe bakola mu butiko buno ng'oggyeko okubulya ng'enva nga kuno kuliko okubukamulamu wine okubukolamu ebizigo nga kw'ogasse n'ebirala. Tusobola omunoga n'omutunda mu kilos oba n'opackaginga n'oteeka mu gundi mu supermarket. Kakati w'omala oyinza going ahead n'obuyuzaayuza n'obwanika mu musana n'obukaza n'obupackaging era. Kiddu ng'asoma bwa yinginiya atubudde butya bwe yatandika okulima obutiko buno kaakano bwe yafuulira ddala omulimu. Idea nagifuna 2010 nga nakamala okusoma. Time eyo nali nga noonya kyakola noonya mulimu nakamala okusoma njagala ekintu ekisobola okumpa kasente. Mu lukuba yatandika ng'asaaga yatandika n'emitwalo 5 gyokka kaakano kampuni etuuse ku kawumbi nga kalamba buli mwaka. Era n'abakozi baffe tulina kati abakozi abawera 32 abali permanent era nga company be employing. Ono agambye nti okulima obutiko mulimu ogufuna mu Uganda nga n'akatale ke balina tebayinza kukamalawo. Abantu batandise okuyiga okulya obulungi nti balya emmere erimu emiganyulwo kati obutiko kye kimu ku kyo. So the fact nti tulina mu kibuga nakyo kitukoze eki kituyambye. Kyokka olw'okuba omulimu guno gukyanyomebwa waliwo okusoomozebwa kwa Jasanga. Tewaliwo government institute woyinza genda ogambe nti weebuuze ofune ku bakugu abakuguka mu butiko. Buli woyagala okwongera okuyiga olina genda Bulaaya. Yakulira Young Farmers Federation of Uganda Dennis Kabito agambye nti kino bakikoze okulaga naddala abavubuka nti buli wamu osobola okulimirawo. Baagala okuyigira ku bannaabwe nga tebayigidde mu kalaasi ate nga baagala okulabako. Ne tusalawo okulaba nti tubalambuza ku faamu ez'enjawulo. Mu kaweefube ono bagenda kutabala faamu ez'enjawulo okuli n'ey'e Kenya gye banalambulira faamu z'ente ezivaamu amata. Tutunuulire ennunda ennungi ey'omulembe ey'ente z'ennusu Bulaaya nga tutunuulira atandika ali wakati ate n'oyo ali waggulu. I'm happy with this organization which is taking us around. I will encourage my friends, my family members to join this group so that they shouldn't just be there. They can do urban farming, they can grow anything. Bweva wanene ekyo kitufungina gezaako kubanga ndabye bikimu kyangu nnyo. Ebikozesa bino wano weebiri bage basobola bituguza ne tabinonya ate walala wonna. So kyendabe kyensinza okufunamu eno tuwa okusingira ddala okumanya where we can get the resources to use. Guno mulundi gwa mwenda ng'ekitongole kino kitegeka okulambulanga kuno nga kugasa n'okutwala abavubuka bannayuganda mu ggwanga erya German okuguka mu nnima ey'omulembe. Samuel Sebuliba agaffe ku Spark TV.